Now let's understand the taskmasters ebikolwa byabasibira mu bbwa ebyabatuntuzi. Number one, bateekawo ze bayita red tapes. Kyekyo Red tape bagamba togeza n'obuuka wano ebitangira byotagezangako tekakutandanga bw'oba okyali wano oba okyayagala okubeera omulamu. Now tekakutandanga yalemesa abantu bonna okgenda mu maaso. Ne bwaba mwana nga bakimutaddemu gw'omuddugavu gw'omumpi gw'omutono kyalowooza tekakutandanga nolowooza nti olikola ebyabagundi. Kati ekyo kiyingira mu mutwe guno era ffenna ekitugaana okusukkuluma bwe tusukkulumye either ffe twakyegamba oba ensi yakitugamba oba bye tuyiseemu nga bitukuba bitutadde mu kasonda noga nti naye bannange okwogera twogera embeera nga yeeyogera naawe noga naye kanneme kwekaniikirira. Kati ate abantu abaakola ebyensonga babatendereza bwe bati mbu olumu baakuba oluta ne balubuusa wano becwe ne bagwe ne watali wangu. Wano munannyonnyola abantu ne bagaa nti mabuliro y'ekyama muve mu by'okusaaga nga twazze wano ntandika kubuuza obungi bw'amazzi oba obuwanvu buli wano bwenkana ki tetuyinza kurosinga kugenda eri tetusomoka. Tuba tukyali awo tubuuza amazzi akasajja ne kava eriko tekabitegeera ne katandika kusaabala tutandika kati ne kayinza katulabe naye bane kapimyewo ne kalabawo kati bwe kamala okusomoka tukalaba katukubira jambo nti ngenze kati abantu abamu baatuuka awo where there are red tapes. Omu ku basajja omugagga ennyo Richard Branson yagamba nti ba CEOs b'amakampuni agasinga obunene kyebava bagaana enkuŋŋaana ezo ezisalawo ow'ennyonyi oyo w'ennyonyi Virgin Air yagamba nti oba Virgin Records yagamba nti ekimu ku bintu ebitemu ennyo kwe kubanga zi meeting ezitaggwa. oyogaddako saagala meeting Pastor Mayambala zantama balinda ne yagenza nti tukyalinda jje meeting ne balinda koramu abantu tebannaba kuwera ne muwera ne balinda ebiteeso byonna biggweyo. Kati waliwo ddiirwa ezitalinda nga tejja kulinda emikono giri emeka waliwo n'agibala gumu ebiri esatu. Kakati oyo saakaasi tayongerayo bantu era ensi y'abayivu kyovula bekyatawaana nnyo tutuula nnyo mu meeting meeting kakati awo mbo baba bakolerera ekintu kimu kuteekawo miziziko bazita tapes bafuba nnyo okulaba oluusi none how we have resolved that it is only the managing director who shall handle that. Red tape bongero baso omanyi red tape kakano kola ba police esibawo babadde ekintu ekyengerigeri police line ngegamba do not cross mu veno no jawano kati mu nsi eno mbalagira mu abali ate ne meeting before you proceed oluusi mubyogerawo abantu baagala nnyo okwogera naye okuteeka mu nkola naye nga ate bataddewo n'emiziziko babyewadde ekyo mukindekere okuteeka mu nkola mugekola takola ate nga nammwe emikono bagisibye n'amagulu tomugaye kakati eyokubiri terms and conditions apply amateeka n'obukwakulizo bannange bigobererwa era ndabula abantu abali eyo bw'obeeranga abantu ng'amateeka mangi nnyo n'obukwakulizo buukawo naba omutwe gugwo tebakwazika mwazike omanyanda certain stage werwaneko redeem your head. Nzomanya abantu bana abamu bensaasira bayogera nnyo ku boosi n'amwogerako emyaka 10 egijja awo wakitaawona nnyoko senvula kwatamu ebyo byogende guno omutwe tebakwazika mwaziki kati olwokuba abantu abamu baagaanirawo ne bakama baabe bakitegeera kyawo bajja kubeerawo amateeka n'obukwakulizo. Owokusatu rules of engagement amateeka go okukolerwa ebiringa by'amagye togeza nga sinaba kulagira ensi eno Katonda giyakola nga ffenna tulina emitwe kumpi obwongo bwenkana gwomanyi nti emitwe minene naye obwongo bwenkana bwekiri nze kyonna kitya nnyo olaba omuntu alina n'amasiga gwebeera n'amasiga ku mutwe gwonna naye volume yo mata eri munda kyekimu. Kakati ekyo bw'okizingazingako bakiyita modern slavery. Buddu. Red tape, terms and conditions, rules of engagement. Ebyo bye bifugira ddala.
era abali eyo oba wasoma nnyo oba tewasoma nze tontiisatiisa kasita baba ng'okyakolera ku terms and conditions kasita oba ng'okyali ku rules of engagement kasita oba nga oli ku red tape lebadde tolina makulu oli mu lebadde